Abali ku Sakata Vibes mbaniriza ku one more time ZDJ Senior B Remix Wizard manyiga mgongo yali ku kamera awo kubanga akuletera ensonga zino zirabe ozuulo zitegere bulungi mukulike akalulu ko president ne ba MP mu bitundu byammwe era mbagaliza okulonda okuddako mu kuyita mu bulungi nnyo jukira eddoboozi lyo lisobola okusoundinga nnyo singa oba okutte ballot paper yo n'ogikozesa awo oyagala buno baka bugende erimwe abesulera gwana gamba nga temwagala kugenda gye balondera kulonda bwe batyo nno abagenzeyo bajja kulondera omuntu gw'otayagala akumaleko emyaka egi ng'akulumya naddala buno obudde obusigaddeyo mulonda abantu abali mu bitundu byammwe bemulabako buli nnaku bemutuukako buli kaseera so ajja kubeera ng'akuyitako ng'ajja ku mikolo gy'oliko ng'ajja mu bikujjuko by'oliko ng'omulaba ng'akulumya emyaka egi weesitukiremu yogera ng'okozesa ballot paper mbaniriza one more time monno tusinzidde mu ntebe ate era nga bulijjo tukuletedde ono Eyesimbyewo okukiikirira bannantebe mu kifo ekya meeya ono mu bakontestant abangi abalimu ye mukyala yekka gwe tulina nze ZDJ Senior B kikola amakulu singa naye yeyogerera since Eyesimbyewo musobole omutegeera tusanyusa kulaba mama kale sebo obulamu bulungi sebo akalulu kagenda katya kyenyiza okugamba mu kiseera kino akalulu ko katambudde bulungi yes sebo ennaku z'omwezi nga 14 January Entebbe yasiigibwa red ku MP kituufu president yakola atya President waffe yakola bulungi polling stations zonna yaziwangula okujjako emu yokka banga nakiwogo ate nga nabo bamusinzawo akalulu kamu kokka akalulu kamu bwe katyo kamu nga yakola bulungi nnyo kirungi nnyo kiraga kyekyo kino kiraga nti abantu basitukira wamu n'eddoboozi lumu ne bakkiririza mu nkyukakyuka twogera nani mwogera naye ye mukyala ng'erinnya lye Mumbejja Nassuna Oliver Nakamanya nesimye okwogerako no Mumbejja leero kizungu ngasebo Oliver Nakamanya azaalwawa asomeddewa kituufu omukyala ono Oliver Nassuna Nakamanya azaalibwa wano mu Entebbe Kitolo Division B era nga wembeera wenkulidde era nga wensomedde kirungi nnyo abo bawetaaza okumanya gye nasomera wano wennyini bwe tutudde ekitundu kino bakiyita Kyalunyo naye essomero lyange linasomera mu primary liri awo baliyita Chadwick Namate Primary School essomero eryo Church of Uganda nkugapuka awo wennyini naye mwasomera gapuko nga weeri yalingawo naye ebiseera ebyo baali bagiyita Shell oba Total oba Ajib kyonna kyekiri naye kasita yali petrol station kyenzijukira yaliwo yo mwabala ku cinema hall ebiseera twalaba ku cinema hall twagendanga ne tulabangamu emizannyo twalabanga ebiseera walingawo waliwo ekibiina ky'abannakatemba bakitanga kya Viva babayitanga ba Viva nga ba mu Entebbe muno bansanyusanga nnyo kubanga nze nava dda buto nga njagala nnyo ebintu ebikwatagana ne literature emizannyo egyo nga ginyumira nagendangayo ate era kwegamba yegiza na advantage okubeera omwana omuto banzikirizanga nga sisasudde ninjiraba bulungi esebo abazadde bakyaliwo abazadde bange omuzaana yekka kubanga kitange yali mulangira akyaliwo omukyala Namuddu Maria mukyala Musesi mukyala muwanvu mukyala munene naye kati olw'emyaka atambuza kagune nga gyali makage mu Kitolo kirungi nnyo oyingira otya politics ono muyingira omwaka gwa 2021 yesebo mu kiseera ekyo nali nakatandika okusoma mu Nkumba University kati mu kiseera ekyo twagenda ntufuna omukisa omugenzi Dr. Sulaiman Kigudu yagenda natukyalirako enkumba eyo era nga boogera ebintu bingi nnyo ku career guidance kwegamba bamuyitanga omuntu ajja okuinterestinga abaana abato basobole okubeera nti mufuna ekifaananyi kyemwagala okubeera mu maaso naye nayogera nnyo ku bintu ebyensimbi nayogera ne ku byobukulembeze era nzijukira mu statement ze yagenda nayogera nti politics shapes our way of life asetinga amakubo gaffe mu bulamu kwegamba alina kyasalawo kinene nnyo ku bulamu bwaffe kati bw'otenyigiramu tokomplaininga nga bo oba tebwemulugunya nga bo ababiyingiddemu basobola okukola
oba okusalawo decisions. Kintu ekyo nekinyingira neŋŋamba nti surely decisions zino bannaffe ze batukolera tulina ogenda ne bwe zibeera mbi kyekyo kye batusalidde okubanga gwe tewagendayo ku decision making table kati olina okugenderamu ekyo kye bakoze eki nange neŋŋamba wanudde nina okwenyigira mu bitundu akaseera mpawo kaaga tugenda okuwulira nti wazzeeyo pressure group gye bayita reform agenda eya Dr. Kizza Besigye omwaka ogwo era gujjukira bulungi nnyo waawo so bwe mba nga nzijukirwa nali nva na ku church nsanga abantu baali bana batudde wansi walimu fenensi ndowooza ekiseera ekyo kati bazimbye akatala kakanene Central Market eya Entebbe yali fene nsangawo omwami ngenda okwetegeeza abakyala babiri kyokka ate nga kuliko sister wange n'omwami omulala akutta akazindaalo ayogera omwami yali akutta akazindaalo ng'ayogera ye mmeeya wa Entebbe kati abaddeko oba akyaliko omwami Kayanja Dipo omwami omulala yaliko baali bamuyita Kania mwami mulugwala yakolanga mu customs kati omukyalo omulala baali bamuyita mukyala Nnaku kati bo simanyi ngeri ki gye beekolamu kabiina ako nga batandika kwogerera fugabbi naye nali nva ku church naye muli ne ngamba sister wange naye alina abantu bano muga bino biringa byabwewusa sister wange bamuyita Yunia ate mukyala mwogezi nnyo bamumanyi byasobola okukola so kakati bwinzireeka nga ngamba waayeka ngende mpulirize ku bantu bano aboogera ku fugabbi nga batandika okwogera ebigambo nga boogera ebigambo kati nange mu mutima muli ne ngamba naye abantu bano nabo batufuze bubi ndowooza bano bwe boogera biki bituufu kati bo beeyongera nga bwe boogera bwe battracting abantu bwe boogera abantu bangi nnyo babeegattako kati genda okuwulira nti omwami Sebaggala kati omugenzi mukama muwumuze mirembe seya agenda kujja agenda kwongeramu amaanyi mu campaign za Besigye kaakati olwo bampita bagamba mu mbejja oli mu church tuwulira oli mu Wuuno zi interpreter naye bagamba seya tamanyi luzungu gwe jangu ojja kumuvuunulira kati nze okubiyingiramu bwento najjanga omuntu agenda okuvuunulira ani seya era nzijukira mu kiseera ekyo twali tulina omwami baali bamuyita Bazira yalina construction company Bazira yakola nnyo mu council naye kitegera simanyi bulungi oba yali meeya mu biseera ekyo yali naye alina byakola mu council omwo kati naye nga naye alina bano abawakanya fugabbi abakooye n'embeera eyo so kati nga nange nzija nga ngamba ate okwesiba obwesibi gomesi nja kubeera lwale yaliwo na lwakutaano nga nange nyambala bulungi nnyo nga nzija naye ngera omugezigezi bwabeera negamba naye kati ebintu bino bingenda okwogera mbitandise ntya nadda mu kisenge netandika okuwandiika ekigambo reform nga neebuuza nti reform kitegeeza ki nentandika buli nnyukuta nga ntandika ogitotola neŋŋamba kitegeeza eno twetaaga rehabilitation kati ngenda okutunulira nga nti twetaaga emancipation ngenda okulaba nga B no reform F nti twetaaga freedom kati ngenda ku E neŋŋamba wakiri education oba kiri kiki ekyo kyantabula nnyo neŋŋamba ekyo nkyongera kireka nga nkibuuka reform neŋŋamba twetaaga organization twetaaga regeneration twetaaga modernization kati nenzirayo eka neŋŋamba nti ndowooza kino kijja kunkolera nange bwe najjako olwo neŋŋamba akakodyo ke nja okukozesa nja kukozesa luzungu banaye ntandika okwogera mu luzungu njogera ku societies njogera ku politics njogera ku biki ebintu ebyo byonna abantu batunulira akagambo kali aka reform ayagala kasimuli ngamba kifunye ngenda okulaba attracting a lot of attention ngamba fellow Ugandans the time is now or never reform now we need rehabilitation emancipation freedom organization regeneration bwe bitu kakati awo ne batandika okugamba nti bannaye mulimu omulama mwana omuwala oli njagala okutegeeza ekyo kya impacting abantu mu kitoolo wenyine we twakolera lwala wansi w'omuti gwa ffene abantu ne beeyonga crowds ne zitandika okweyongera mu campaign za Dr. Kizza Besigye era twatekawo pressure y'amaanyi nnyo nga tulina emmeeya aliko kati Kayanja Dipo baali tebagala na Besigye ajje Entebbe kola lwali naye twafuna omukisa yasobola okujja n'akola lwale emu kwezi zaasembayo yakikolera Entebbe ne batwanjulayo gyali n'atwagala nnyo n'agamba abaana abato kola ekintu ekifaanana bwe kiti abantu ne bajja abantu ne batwongerako njagala okutegeeza
awo batandika okumanya omukyalo ono nti asobola okwogera nange nali sikikkiriza nti nsobola okwogera nga bwe nayogera ku lunaku olwo bwe nti wentandika ebyobufuzi ne tugenda mu kalulu ne banfuula chairman Dr. Besigye teyawangula ne ne banfuula chairman owa reform agenda mu kiseera ekyo mu Entebbe. Olugendo lw'amaanyi olugendo lw'amaanyi ofuna otya amaanyi okwesimba onogamba kati kino ekifo nkisobola ebiseera ebyo watandikira ku kifo ki? Natandikira ku kya LC3 Women Councillor era kugwo mwego gwenyine omwaka ogwa 2000 nejjukira twali tunabagenda mu bibiina bya bufuzi different multi-party parties naye nefuna obuvumu kubanga nagenda okulaba nga tukooyi nga tulina okwenyigira mu kide kya Dr. Sulaiman Chigumi kyatugamba nti bw'otenyigira mu byabufuzi oba in decision making whatever decision they come up with you have to abide by it. Ngamba nange nina okwenyigiramu kakati awo wenyini ewaffe banzaala ekitoolo central ngamba njagala kya woman njagala representative LC3 abakyala. Abantu bakulisivinga batya? Abantu bakirisivinga bubi nalina support bannange ekyewunyisa abasajja bo bali excited n'abavubuka olwokulaba omukyala ayogera oluzungu mu politics ate bintu ng'ebyo abasajja basinga okumpagira kubanga era njagala okutegeeza era bye bali ba agent bange ku kalulu kange waliwo omwami omusijja kumwerabira bamuyitanga yali mwami Musoga yali atunda nabo monde mu katale ye yanzikiririzaamu nnyo bambi nanjagala nnyo nawuli yayaddayo muwaabwe yakuuma akalulu kange era nzijukira bulungi nnyo nafuna obululu 143 omukyala yansiga yafuna 165 ekitegeeza nakola bulungi naye era kyesakkiriza nagamba nti nteka okuba banzibye kubanga kati twali tutandise okumanya nti abantu bano babbi baabo ki babululu ebintu bwenakitwala. Okuvaawo obaddewa okutuuka kati era okuvaawo era mu 2006 kakati ng'olwo reform agenda efuuse FDC era nenyigira mu kalulu nga memba wa parliament 2006 era ku olwo twesimbawo abantu bana omwami Kawuma Muhammad eyali incumbent Dr. Matovu wali omwami omulala bamuyitanga Achidri kakati nange era nze mukyala ate era nze nasooka okwesimbawo ku direct seat kubanga ne nalingeeza okujja forms bagenda ne balowooza basitegeera bulungi ne bampeeza abakyala eza district kwegamba ekintu ekyo nakyo kyannuma ne ngamba abakyala bo batulowooleza balowooza nti waliwo ebyaffe bye tusobola ku direct era nze kennyini naddayo ku electoral commission ne mugamba nti empapula ziwampadde enkyamu nze njagala direct seat saagala kyabakyala kubanga already nali ntandise okutegeera nti district ebeera nene nnyo so nga te constituency yeebeera ntono nga nsobola so kati nenzija ku direct seat era abantu abamu ekyanfiriza akalulu ako abamu bagenda ne balowooza bangira bayigula lwaki yagenda neyesimba ku kyabakyala kati nga tebamanyi nti nakino osobola okukikola ki okukyesimbako. So ojja ku direct kuli ozenga FDC abo bali baba wakadi ng'oli presentinga flag y'ekibiina of course kati bwe twafuuka ekibiina twali tulina okugula membership twasasula siringi 10 okujjako obanga oyagadde okwongera mu kubanga kaadi zaffe ezo bagendanga ne basiratinga okusinziira ku contribution yo gy'oyagala okukola mu kibiina ne recognition gy'oyagala certificate ya Buganda ya Buganda naye ngeno ordinary membership card yali ya siringi 10 abasobola abo bagulanga z'emitwalo 5 n'emitwalo 10 okusinza ku kyaliwo mu kiseera ekyo. Oli FDC ojja osanga Kawuma mu race ali ku DP kakati ekyakawuma okujja mu race ya FDC Kawuma twali naye mu reform agenda nawe leka kankutegeeza agona mali mpadde mapya munnaye kankubuli eddala ekyaliwo amaanyi ga reform agenda gasikiriza abantu bangi nnyo okutwegattako kati olwaliro nga bw'olaba people power gali masannyalaza ga Dr. Besigye kituufu mwami Kawuma Muhammad oyo golaba yali mu DP yaliyo ndowooza oba ku kifo ky'abavubuka kakati n'abeerako ekifo kye yali ayagala okukola ki okugendako kakati yali abisanya ne neighbor wange omwami bamuta Christopher Sebuliba kakati awo yalaba amaanyi wegali n'agamba nti bwe neegatta ku ba reform Sebuliba mukuba jjukira bonna bali mu movement era mwami Kawuma yava dda ye nga amanyi okubaza ebyobufuzi kati naffe ne tumwaniriza era bwe yajja ku sayidi ya reform ne tumuyiira akalulu n'akuba Sebuliba akola ki avaamu kakati awo reform agenda efuuka
Forum for Democratic Change. Kati tutunulira Kawuma n'amaanyi ago yajja naye ffe nga tumula mu MP bwa FDC. Awo mwaka gwali gwa 2004 tugenda mu referendum. Bameka abaagala gwali mutina kiki nyumba abaagala okugenda ku nyumba n'ekinyonyi abandi basalawo tugende mu bibiina by'obufuzi. Kati nga reform agenda efuuka nga baregistering nga efuuka ekibiina. Jukira nti elections zaaliwo 2006 kati elections ezo kino si kyakulimba n'abampuliza bonna ge mazima kubanga nze nali chairman wa reform agenda. Jukira banfuula chairman. Yes. Eba ebula ndoza mwami Kawuma yava ddanga ayagala nnyo okubaza ya crossing at any one time. Eba ebula zaali ndooza weeks nga 3 tugende mu Kalulu. Ffe tutumutunuulidde ng'omuntu waffe agenda okwesimbawo ku tiketi ya FDC. Mwami Kawuma ng'abivaamu, mwami Kawuma ng'agenda mu DP. Naye kaakati jjukira mu reform agenda eno gye twali mwami Kayanja Dipo yali w'amaanyi. Twagenda okulaba ye ng'ate agenda tuseeseetukako mpolampola Besigye bwamala okuluzinga. Kinaddayo okuwulira nti mwami Kayanja agenze mu DP. Kati wagenda mu DP simanyi oba ye yayogereza mwami Kawuma naye ave mu FDC amwegatteko kale bw'atyo n'agenda. Kati naye yonna nga sinnaba kutuukayo. Kati bwe tumala okuluzinga mu 2001 Dr. Besigye nga tutuula olwo no reform twattractinze abavubuka ab'amaanyi. Mwalimu omwami Mbwatekamwa ono eyawangudde ng'ajja Michael era nze namuyitanga Michael eri Mbwatekamwa nali sirimanyi. Kayanja Dipo yaliko, Kawuma yaliko, nange Nassuna Kayondo kubanga kitange Kayondo. Nze ne bannondo twekulamu mulimu nti gwe mumbejja ng'oba ofuuka omuwandiisi waffe. Kati mba mpandiika amannya ningamba these are 4 Ks nga tuli bakke bana Kayondo, Kayanja, Kawuma, Kakembo. Situbeera bafokke aba sokolera ku story ya Kezo nali mpulira bazoogerako zeezo. Kati ndowooza balaba ffenna twatandikira mu struggle naye jjukira ffenna era twali bavubuka. Kaakati ekyo ekikola ki nga ebiseera tebyali byangu nnyo. Ngenda okulaba ng'ekintu kyaffe tekikyagenda mu maaso. Kayanja yagenda kaakati ate tutuuse nze neesigalayo mu FDC. Ngenda okulaba mwami Kakembo naye yagenda. Ngenda okulaba kati olwo Kawuma gwesigadde naye ndowooza naye agenda okulaba nga ndowooza tekijja kukola asala agenda mu DP. Nze nsigala mu FDC. Nsigala mu FDC nga mwami Kawuma oyo amaze okusalawo kati agenze mu DP nga nange ngamba ye kiki lwaki tufiirwa slot eno nga naye ngenda nzijayo form za MP direct seat nange ngamba Kawuma nja kwesimba kutosobola kutuyiwa booti nga nange mwesimbirako mu FDC agenze mu DP. Naye ekyewuunyisa kwegamba nze nagenda mu jokingly nga kinnuma nengamba omuntu gwe tubadde tulabira ebbanga ye yava mu NRM ne tumwa support yaffe ya reform kati kakati atuvuddemu kuba naffe twali twagala okuzimba ekibiina kuba kakati nze FDC nga chairman yali ntaddemu obwesige nti zimba ekibiina Entebbe era ddala nitandika okukizimba. Twafuna abazungu abatutraininga netubeera netumanya political parties zikola zitya leadership bitegeeza bintu bingi nnyo tusobola okubeera nga abantu abayingiza ne kakiiko ne babeerako. Kale ntugenda mu Kalulu mwami Kawuma n'atusinga naye nze nafunamu obululu bwange 2003 around that ninga bwali 20 nene nebaza Katonda ningamba nti kino mbadde sikola ki sikisuubira. Kale naye saafu na Rosi y'amaanyi nnyo kuba nagamba kasita ali ku opposition ne tukitwalira kati mbeera nga ndi mu FDC bwe training mu by'abakyala mu Kalulu ako kwegamba netandika okusinkana organizations nyingi nnyo ez'abakyala UONET Forum for Women in Democracy ya forward ya mukyala ono bamuyitani mama amanya gagenda bingi nnyo ebibiina by'abakyala bye nabeeramu ne batrainingira ddala nengenda mu workshops nengenda mu seminars ne batandika n'okunsindikako ebweru bansindika Zimbabwe ne aba Democratic Union of Africa nabo ne bandaba ne they identified me ne bansindika Ghana era kusoma ebyo bya democracy ne governance kwegamba n'entambula ne bansindikako e South Africa kwegamba bbanga eryo nembeera nga era ndi mu ebyo. So kati 2021 nengamba okusinziira ku bino byenfunye n'obukugu nsobola okwesimba ku Senninde ekirowoozo bwe kijjira 2011 keka Kalulu omukyalo oyo si kumwesimbako naye nesimbawo ku position ey'abakyala
eya Wakiso district akalulu ako kaali kakasameme naye era jjukira era waliwo ebintu bingi nnyo ebitaali bituufu abamu tebaagala kubeera ba agency toyina ssente district nene amagombolola mangi population ne kwega district ng'eyina ebizibu byayo biri awo naye mbeera yonna ne banzizaamu amaanyi kubanga era ye training gye nali nfunye nga bakyala batubuulira success stories nti nange once upon a time nali contesting I lost naye kati this is what I am kwegamba ekyo ne kimpa drive eyo ningamba no I cannot give up akalulu ne kajja nga nafuna emitwalo 8 oba mukasanva awo kati bagenda okubinoonyereza waliwo omwami yabifolowinga ennyo kubanga bambi yalimu nnyo mu kalulu kange nagamba mumbejo omanyi but that was after like a year nagamba nanoonyereza results z'entuufu nga wawangula Senninde naye kakati tetusobola gamba tugenda mu kooti yo obudde bwatuyitako byonna kyonna kyekiri naye gwe tokola ki totya yayagala okunzaamu amaanyi nti 2016 nkomewo ningamba sijja kudda nswitcha nga mind zange ningamba kangende mu civil service kati nkole eyo mba mukola ki mu civil service bwelze advert bwe yajja nange nenteekamu nange njagala mulimu nibagamba bogera bagala ba judicial officers ba court interpreters bagala process servers ningamba kati noonya kyakukola kangende nkole era nenkola interview ngera omuntu omugezi era nenkola ki nempita natandika okukola mbadde ndi court interpreter naye era nga nsobola okudrafting legal documents kwegamba bwebeera exposed mu judicial osobola okukola ebintu bingi n'okuyiga amateeka kyanyamba you read around documents n'omanya biki ebyokukola naye nga nze degree yange eyo gye nafuna enkumba yagifuna mu finance and accounting yes gye nafuna enkumba nenteekerako era ne diploma endala mu ICT ne office management yes so anything to do with the boardroom politics and organization and management kirungi nnyo Entebbe erina omukisa okufuna kituufu population ya Entebbe eri 7,000 n'ekigwamu yinza okuba gikunukiriza 8 kati ndowooza awo wati emirimu egisinga okukolebwa mu Entebbe gibuzaabuza abantu abali unemployed bangiko abalina kye bakola tebakita otunuulira nti obutuuze mu Entebbe obusinga bukyali ku bwannannyini nti emiti emito tegirina space nga gwajja kuba meya nonno nga Entebbe eri mu kweteekateeka okufuuka city Entebbe erina buzibu ki buwandyagadde okusootinga obuzibu bwo bunene nituyiza obutebatebamu kubanga njagala tutunulire ebintu ebirina-kyo oba ebyobutonde Katonda byatuwadde n'ebintu abantu bitusobodde okwekolera kati ekisookera ddala Entebbe eno bwogiraba tulina ettaka lyetwandiyise public land Entebbe kwetudde oba municipal eno kwetudde Entebbe eno erina abantu Entebbe eno yeetooloddwa amazzi ezo natural resources zentunuulira kakati Entebbe nejja neebeera n'ebintu abantu bebeekoledde man-made resources tulina ebitongole tulina ekisaawe kyaffe ekyennyonyi tuyina Uganda Virus Research Institute eyo y'amaanyi nnyo njogera ku bintu eby'amaanyi wano mu Entebbe ebikoleddwa abantu bisobola okubayamba ne tubeera n'ezzu eyo nayo y'amaanyi ne tubeera National Medical Stores ekyo nakyo kitongole ky'amaanyi ddala kye nanditunuulidde nti ebintu bino ebiri wano mu Entebbe byandibadde biyamba abantu era okunosaako n'ebintu abalala abayo bebikoledde bu bizinesi waabwe obukolera obutonotono obusobola okuyamba abantu ng'oba okuweldinga abalina bu cottage home cottage industries obo basobola okutunga ebyalaanyi basomesa abaana ne bakola batya naye ng'ekizibu kya Entebbe nze kyendabye kubanga nkulidde muno abantu ffe ab'omu Entebbe tetufunyamu mu Entebbe kubanga nze sifunye mukisa kukolerako muki mu Entebbe lwaki tosatoyagana n'okusingira ddala nedda temali emirimu gye bakugukamu ndowooza tewabaddeewo nkola esobozesa abantu ba mu Entebbe kugiganyulwamu gye twandiyise system ku bannantebbe bameka bakulidde kuba kati nze nkulidde mu Entebbe nsomedde mu Entebbe mbaddewo sometime newankubadde nga secondary yange nagikolera Kabaale naye era nakomawo wano mu Entebbe nendaba nti ffe ababaddemu okumala ebbanga eddene tetulina kyesobola kwenyumiriza mu airport toba bannange ekintu kiriwo ekiti nenyumya ku nnyonyi nenkola kino nga oli akuwulira ava Entebbe aba ayagala omuwulire ku story y'ennyonyi ey'ekisaawe aba ayagala omubuulire bannange ezzu eyo bakola batya biki n'ebyebisolo nze story kati ey'ebisolo eyo sisobola giteringa sifunye opportunity naye nga ate nkulidde muki mu Entebbe naye nojja olaba omuntu omulala gye yava awalala najja n'akubuulira ebifa mu Entebbe ennyonyi zikola zitya abakozi bakola batya mu nnyonyi n'ebintu ebifaanana nga yava walala takulidde na muki obuvunaanyizibwa bwa meeya obuvunaanyizibwa bwandibadde era bwa meeya
kubanga yabeera custodian owa municipality yeeno nga bw'ogira bwe executive officer n'amanyira ddala ebyobugagga ebiri mu kitundu kye ebiri manimeri n'ebiri nakyo bikozesezza batya bikozeseddwa bitya abantu b'okuganyulwamu kati ne weesanga nti abantu baffe wabeerawo lot of employment flight kyenandigambye omuntu ava wano n'agenda n'akolera walala eno nadda buzina ku weekend kakati awo kino kikwatagana kitya meeyo olina okukwasaganya kino ne MPO kubanga bye bintu balina okuteesaako policy if it is a policy nti buli mwana akulidde mu kitundu alina okuganyulwa mu kitundu kye ekyo kyamwami mbwa teekamu kati mu palamenti kiyisibwe kireme koma ku ntebe wabula kibeere nga kyekikola n'ekasese ab'ekasese baganyulwe mu kasese kubanga eri eriyo kopa wali lwaki ojja bamayinaaza abantu awala obatwala ekasese lwaki obajja Entebbe obatwala okukola mu Quarestone ya Karamojja teriyo bakaramojja omuntu akugussemu ekyo no ekyo nakyo kituufu ye ate ekyo nakyo that is a very interesting story omuntu obukugu abufuna atya obukugu n'obumanyirivu mu luzungu kozi tukivunula tutya experience and what experience obukugu n'obumanyirivu expertise and experience kati omuntu abufuna atya bw'obanze nga tondaze ekintu kino bwe bakikola ndikiyigadde era ndikimanya ntya mpa opportunity era kwegamba kino kinzizayo bintu era byensoma era byenjagala ennyo ebya gender equity ne gender equality bituleetedde obuzibu mawanga gonna tebabitegeera kubanga emu eringa vision ate endala nebeera mission ffenna twagala nnyo equality mu nsi yonna that is our vision naye tukituuseko tutya tuteekeddwa okumanya mission yaffe tutuuse tutya wali mulimu ki gwe tuteekeddwa okukola tusobole okutuuka wali tusobole okwenkanankana kati njagala kuzzaayo ku kiri bwe kibeera nitukireeta ku police level nekiyisibwa bulungi nnyo mu palamenti ne libeera nakale nateeka kyekigenda okuyamba abantu baffe kyekigenda okuyamba ebitundu baffe abantu baffe basobole okwekulaakulanya bave ne mu nnaku kati tunuulire Entebbe omuntu ava Entebbe oli n'alowooza nti buli ava Entebbe alinnye ennyonyi naye oli n'abeera embarrassed tamanyi na nnyonyi bwefaanana lwoli ayinza n'okukusekerera nti gwagamba nti okulidde mu gundi mu Entebbe naye exposure naye abamu tebaddeyo abaana areas waliwo eziri restricted no kakati wano twakajjayo ba candidates baffe twabajjayo jjo mu court bagendeyo okunoonya akalulu bambi tebamanya nti kakati eyo tebakyali supposed gendayo naye nga mu Entebbe mwabwe mwe bagenda okulemberera ewowe bagenda mu old Entebbe oba gye edda gye twayitanga veterinary kati ekitundu ekyo bazimba ekisaawe bakigaziyiza oba expansion of Entebbe airport kati yeringa no-go zone kati bambi nabo bagenda okukola ekyo okusinziira kakati mu electoral commission eyo ye electoral commission emanyi nti waliyo abantu ababeerayo era abalonda exactly wali polling station yes so kakati nengula nti abantu baffe olaba n'abakulembeze onookulembera kibakuganya ogendayo kyokka ate bali balonda kwegamba olaba tebatuwadde na mukisa na kusinkana n'abantu baffe tukulembera likewise abantu baffe tebawadde na mukisa kubeera nti basobola okugenda ne bakolera mu bitundu bino mu bifo bino we bakoledde Entebbe nze nayagala nnyo okukola mu CAA mu kiseera kiri nga maze okumaliriza enkumba naye saafuna mukisa actually bampa omwami eyali abingoberako kubanga nze nakola interview no it was not CAA it was enhance ne nkola interview zaali 5 bambuulira ne batu shortlisting and foka 11 ku 11 ne tusigala babiri ku babiri ne bangamba nti nze nasinga interview eyo naye tebampa mulimu for political reasons rujjukira nali mu reform agenda ebiseera ebyo ku airport bakolayo babitebenaki siyinza kumanya kubanga nti gwe omukisa gwe batumye okumanya naye nze nge nandisuubidde buli muntu yenna abeera wa mugaso nze ekintu kino ngenda nentunuulira olabadde wa maati eyo oba mopa oba ekiwero kyetusiimuuza enjo bagamba nti kyekisinga obukulu mu maka without it you cannot clean a house okitegeera kati kino kiba kitegeeza buli muntu wano ne mu Entebbe ne mu bitongere gitukola abeera useful osobola okufunayo mulimu ogw'okwera sikiwa nti nogwetaaga nnyo okutraininga oba ogw'okusiimuula obulidde abaana baffe wano batuuse n'enjogera eyo okubeera nayo nti nze waakiri ne bwe gunaaba gwakusiimuula nja kusiimuula ne bwe gunaaba gwa kiliininga kabuyonjo oba okuzikuuta nange wano nakyogerako ekyo okiraba naye ogenda okuwulira omwana ayogera ekyo ng'omwana yamalako na senior 6 kubanga batuuse ku kisenge olw'okuba nti balina okubeerawo babeere balamu n'agamba nze kasita kinaabeera nti nsobola okufunayo essente zisobola okubeezawo obulamu bwange zinja kukola sijja kugaana kusiimuula sijja kugaana kwera naye ensi gye yeeyongedde tugenza okulanga n'okufuna emirimu egyo nakyo kizibu kati bwe ntunuulira nze Entebbe ngenda nendamba kati tufunye nnyo abantu abava awalala ne bajja bakola eno
ne banyigiriza abantu baffe abatalina ddoboozi mu Entebbe ne batafunako omukisa kugenda kukolako ku kisaawe oba mu National Medical Store oba mu Uganda Virus Institute. Ebintu ne bisigala nti gundi ayina gw'amanyiyo yamufunidde omulimu. Naye nga tesinga tubadde tukitwalira ku police level nti nga tetunaba consideringa muntu ataasomerako mu Entebbe tusooke tutunuulire wa mu Entebbe. Kale bano abalala tubaleeta olw'obukugu bwe bakola ki bwe balina. Era ekyo kinzizaayo n'okugamba nti kakati nze ntunuulidde Entebbe kuba population eri egenda erinnya. Tubadde tukyalinako ku public land. Wali comprehensive balondera. Kati ekyo ekifo ekyo waliwo bateekawo TTC. Balinawo yandibadde university. Abaana baffe wakiri ne tubeera nti mu university omwo bafunamu vocational studies basobola okuba traininga mu bintu ebisobola okubayamba ebyemikono. Ng'eyo nayo department oba faculty yaayo. Mu abaana ab'omu Entebbe. Kubanga nga temunnaba kunoonya musajja avudde ettololo nga wano waliwo omwana ow'Entebbe gumusobola okukola nti omwana oyo engineer w'amaanyi asobola okukola mu airport wano asobola okukola ku fisheries eyo asobola okukola mu bintu bingi nnyo okiraba naye n'ogwo omukisa tetugufunye era nze ekyo nkitunula ne ngamba mu mbeera nga bweyimiridde twetaaga okufuna institution ey'amaanyi oba university wano mu Entebbe ebeerewo kubanga tukyalinawo ku public land. Yes. Alright. Kirungi nnyo. Ogenze n'oyogera ku nnyanja. Emabegako abavubi babadde simanyi bwe kiri kati ne ndowooza korona ono kale yakwatamuko ebisinga obungi abavubi badde balajana. Olina nteekateeka ki okubaddiza ennyanja yaabwe? Kubanga tuba togera ku bavubi abo nga Entebbe yeetooloddwa nnyanja tulowooza nti abavubiramu era Bannantebbe. Kituufu. Olina nteekateeka ki okuddiza abavubi ennyanja yaabwe? Ekibuuzo ekipakekinzemu n'ebintu bingi nnyo nti kubanga okkiriza nti abavubira mu Entebbe Bannantebbe. Kaakati mpozi ky'omuyisinzemu nti oba kale Baganda kubanga wano Entebbe era nzikiriza tuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka. Kuba kaakati bwe twogera ku kika eky'emmamba bagamba nti ekyabayisa bagamba mbu amaato gaabunga ekika eky'emmamba ekyo ekinene ennyo bagamba kikulira ye gaabunga mbu gaali maato mbu gagendanga gabunga ku nnyanja era ogenda okulaba nti ab'emmamba bangi nnyo bava buwayo eyo. Kale nekituleetera okukkiriza nti ddala Entebbe eyo yali yabalunnyanja abantu nga bakolerako emirimu gyabwe okuvuba nga kyekisingidde ddala okubeera nti gwe mulimu gwali guliwo. Kati nga bwe ntunuulira Entebbe ekyamazima kiri nti ebizibu byayingirira abavubi ab'omu Entebbe mu ngeri eyali ey'empolampola kati ate neefuuka ensonga kuba kati ennyanja eyo gy'olaba mpulira bagisalamu poloti mu nnyanja manyini mu nnyanja nange neewuunya nti bw'abeera sayansi ate obwo bukugu bw'amaanyi. Oli n'agamba nti okuva wano paka ku Central Market wange mu nnyanja mu mazzi. Natanulako ebigere nentambulako sayidi eno ey'ekitubulu ningamba ennyanja bagikolamu batya poloti. Naye ndaba ng'oli yasimba obutimba n'akugamba nti wano nze nnundirawo engege bweziti ekika bwe kiti. Kituufu. Ng'ekyo kifo kye. Bweziwugirawo tezisobola kurosinga naggenda mu biringa bibanja. Nenkikkiriza. Kati bano nno abavubi abamanyidde okukola obuvubi bwabwe bwa bulijjo era yeri no go area toyina kugenda kuvubirayo muvubireeyo eri temutuukayo kyekireetedde abakuumi mulimu okubba ebyennyanja bye balundiramu mu nnyanja ate mulimu poloti ate mwe balundira ebyennyanja okiraba kati ne weesanga nti obuvubi bufuse buzibu abatakimanyi era be bagamba nti bakozesa envuba embi bambi ne weesanga nti basanga obuzibu amaanyi bwe bosanga nga babakubye weesanze babaggyeko amaato gaabwe weesanze abamu bafudde n'okufa kyekyamazima gennyini kati ombuuziza nti nze nina nteekateeka ki nze ndowooza ekintu kino ng'era meeya ow'ekitundu amazzi gano agatwetoolodde eyo bisoosi yaffe era nzikiriza nti abantu bandibadde basobola okuvuba ne bafunayo ekigulira magala eddiba n'okwebeezaawo naye ekyamazima kiri nti ebiseera bino bye tulimu abantu bannaffe era ku polisi leveeri tebabadde na mutima mulungi ababadde mu paalamenti kubanga si kizibu kya Entebbe yokka ogenda okuwulira nti n'abavubira ku Lake Albert kyekimu n'abavubira ku Lake Kyoga kyekimu kati ne twebuuza kiki ekyakyukawo kino kituleetedde okulaba nti emirimu gino egy'abantu aba bulijjo waliwo ate abandi badde bavunaanyizibwa obubaka leka ngambe abakuumi b'emirembe nabo nga gyabasikiriza okubeera nti bagikola kati bo ne baagala bakikolerenga mu tteeka eribuzaabuza temulina kuvuba bwennyanja bwa sayizi bweti temulina kukozesa butimba bwa sayizi bweti
so nga ate abantu bano okuva edda n'eddala ze nga bakola ki nga bavuba abo ne kitiisa abantu ne bava mu buvubi sijja kuwa direct answer nti nze kyekino kyengenda okukola naye ekiriwo kati tuyina okukolagana ne MP wange abantu b'Entebbe tubasalire kikiwere muteeka abantu bakole okuvuba nga tewali n'omu abakuba bamanye nti ffe kyetukola kirimu kiki muteeka era kyava wanti abantu balina okugula ebibanja mu nnyanja since when kyatandika ddi nti gwe eryato lyo terina kubunga nga ligende kubanga amaato gaabunga nga gagenda nga buli omu gakola gye gaagala naye kati eryato libunge ligende mu faamu y'oli ey'ebyennyanja ezombooko kukuba nakutta kaakati wano nze nga Nassuna nfuuse mmeeyi ekintu ekyo kinene tulina okwebuuza byatandika ddi ebyokugula ezo oba paddocks oba baziyita ki mu nnyanja kyatandika ddi okubeera nti abantu baffe balina kuvuba bwe bati ate bavubidde mateekera nago g'amaanyi obutimba size bweti eryato bwe liti yingini ebizibu ebyo byonna bingi nnyo kyenyinza okugamba kati kubanga n'ababitunda bennyini waliwo abantu ababitunda waliwo kilaasi emu ey'abantu ababatunda n'ebyennyanja ebyo wano mu Entebbe era nga bwoba okyagala nti genda babayita abakyala abatunda ebiki ebyennyanja era ogenda okubatundula nga be bakyala abo be batunda ebyennyanja ebyo waliyo ababibavubira abakyala abo bo ne babitunda kati yembeera eyo gye tuliwo so era nkizaayo eri palamenti kiki kyesalidde abantu abakola activities zaabwe ku nnyanja okubeera nti bambi bavuba ne bafuna isobola okuweezaawo obulamu bwabwe kirungi nnyo sinnatunula ku manifesto yo naye nandyagadde okumanya Entebbe alinga addirira mu byensoma kituufu olowooza obuzibu buvaawa nga gwaza ovuganya mu bukulembeze naddala bwa mmeeya n'olowooza obuzibu buvaawa okusookera ddala kankuwa history wa Entebbe eno ffe bwe twasomera mu biseera ebyo twali tulina amasomero gaffe primary schools ndowooza zaalinga 9 kansooke ntunuulira ezo naye nga ate ezo kati amasomero ago gakyaliwo naye gali government aided kubanga amasomero gano gonna agasinga gaali g'abaminsani oba bannaddiini kubanga nkugambye erya Namatemu nasomera lya Church of Uganda kaakati standard z'amasomero ago mu butuufu yali ya waggulu ate nga bateekerangako kugamba n'emizannyo sports yalinga wamanyi twayinanga abaana baddukanga emisinde abaana ne badduka kugamba nga okusoma okwo kwatunyumiranga twayinanga abaana abayimba ennyimba era twakuŋŋaniranga mu Lake Victoria Primary School we really enjoyed that kati n'olukusaako n'abaana abo twayitanga ba academician ngera buli mwaka manya eyafuuse yafunye first grade meka oba ki nga naye ebiseera ebisinga nze kineewuunyisa amasomero agasinga nga okolanga sports ne music ng'ate abaana basoma nnyo kyekyasinga nga okuneewuunyisa ng'omwana adduka ate nga ne mu kirasi muki nga mugezi nnyo kaakati nze ngenza okulaba nga wano tetubalansinze nnyo curricular education yeeno ogenda ne wesanga abaana kati basoma nnyo naye bano be baana ennaku zino tebakyakola na ku PE toliwulirayo nti waliyo okuyimba wabula babatwala mu extra coaching mbu babacoachinga nnyo baba bacoachinga biki naye era ogenda okulaba ngera performance egenda deteriorating kati ekyaleeta nze nga introduction ene ya UPE mu masomero gaffe wano mu Entebbe yakola kinene nnyo okuddiriza ekyo kimu yes kubanga kati baali bawadde ebbeetu buli omu asome naye jjukira ffe ate we twasomera nga waalingawo okusosolamu oba bakiyite okusiivingamu abaana akasengejja kati mu Entebbe muno twalinangamu amasomero 2 ge twayitanga first world schools kale oba first class yalinga St. Teresa na Lake Victoria Primary School those were model schools nga naffe tugeegomba era n'abazadde bateranga okutugamba nti singa osoma bulungi next year P5 ojja gisomera mu Lake Vic oba ojja gisomera mu St. Teresa osobola okusoma ennyo kugamba amasomero gatusanyusanga nga bwogenda mu Lake Vic olabira ddala omwana asomedde mu Lake Vic ng'omulaba n'olususu yenna lwanjawulo omubalaba school bag bo bafunanga ne canvas zibakoleramu sports obulidde kati bambi nga bobalaba bwatu nawe ofuba nnyo eno mbosome naye ate twera ebiseera ebisinga twerabiranga ogenda okulaba osomyeyo tuse P6 nga omuzadde agamba ne P7 gikolere wano mali awo kakati awo ni bwe kitu so kakati ekyo ne kitulaga nti obutasiibinga mu baana bano abagenda mu masomero gano gwe n'oleeta buli kimu kyonna bannange ekyo kiddiriza standard y'abaana oba quality education wano kubanga buli mwana yenna yayagala ogenda mu Lake Vic anti gwe bonna mukole eki mwena musome kati n'abasomesa waliyo batraining obulungi ngalaba abaana bano kyovudde abateekanga oli mu A oli mu B oli C bo baamanyanga ebiseera ebisinga agejinga n'amanya nti ono omwana ali mu A
babeera super abale bali moderate bali naye kakati bonna abaana 10 bonna musome omusomesa ali omu wali class strictly twaberanga abaana 4 oba 50 nga ye stream obutasukkawo ekyo nekye ate Lake Vic ne St. Teresa ate beera balinga so strict on their numbers kati abaana bebata abafikanga nga bagasindika eno mu masomero gano Kiwafu gende Namate genda era what do you expect at the close of year era ogenda okulaba results ezivideo Lake Vic kumpi abaana bonna nga bayise St. Teresa kumpi abaana bonna nga bakoze bayise ate n'essomero lya surprising ng'enya ate later on it was Air Force Primary School eryali abasirikale kuba bali balitadde okuyamba abaana b'abasirikale basomerengayo ate eryo nga liri superb naye n'ekizuula later on essomero liri lwaki abaana baperforminganga bulungi lyayinangamu kugamba ethnic composition yali amaanyi mwalingamu abaana bakyoli mwalingamu abaana balugwala mwalingamu abaana baganda mwalingamu abanyankole babasirikale webale nnyo kati ne wensanga the common language yabagattanga luzungu kati ng'omwana asobola okureasoninga muki mu luzungu ffe kitaali eno mu Namate ebiseera bisinga ffenna nga tuli baganda tweddira mamba tweddira mbugo nga n'omusoga ayiga Oluganda webale nnyo kakati ekyo ne kibayamba nti mu baana abo bayinanga ate talents eziri different bwe baleetanga music ngolaba omwana omuteeso aplayinga gonde omulugala ng'akuba asimanyi bamuta adungu okiraba bwe batuukanga ku misinde mwalingawo omwana simwerabira nga bawanvu osere badduka kwegamba ate Air Force nefuuka superb okiraba ekitaalinga eno mu masomero gaffe gano ga Kiwafu ga Namate ga Katabi biki bwewaawo twagezako okukolanga ku music naye era ng'era buli mwaka lwe mugenda mu musemba abifaana bwe bityo so kakati abamu ku ffe twafuna chance kuba Katonda yatuwanduuza obwongo by then netusobola okusoma era netusobola okufunako grades ennungi zisobola okusindikako mu masomero amalala naye ng'ekyo ekisudde education wano mu Entebbe tiwakyali kusiivinga buli mwana agenda mu ssomero lyonna kati ekyo bakiraba aba private schools nabo ne bagamba ne bajja ate ffe tuteekeyo ate tusiivinge ku baana tufuna era ogenda okulaba Lakeside Academy mangi ago otunula ano mu kitolo wano mugendera essomero ya mukyalo Mamtek ibaliyitaani Entebbe Junior is a good school era kyovudde olaba okumaintinga quality ne standard bongezaako ku bisale bw'oba tosobola yadde wandyagadde nnyo omwana waagendera takola ki bw'obanga oyagala ekintu ekirungi naawe teekamu ekintu ekirungi bw'onooleeta garbage in it will be garbage out at the end of the day naye nga njagala okutegeeza kakati results mbi mu municipality ate nandi kiddayo ne batikyers bennyini abamu batikyers kati abasomesa mu municipality abamu nabo ba products ba UPE tebaafuna byonna kati gw'osobola otya omwana okubeera ng'akola ki anaakola ati olabira ku luzungu lwe boogera ne tenses ng'omwana ye akukakasa nti ticca bwati bwe yatusomesa so tonenya mwana n'omusomesa naye n'omusajja nange baba tebansomesa naye nga naye product banjukira kati abaana era abasomesa ogenda okulaba they are 25 ekyogera mubuuza naye product banga UPE yatandika mu when did it start was it 92 mu 90s omwo ye kakati awo kati tuli mu 2021 olowooza oyo mwana batafuuse musomesa naye be bamuyigiriza obubi era byajja okuyigiriza bano kati ogw'omutindo ne gukola ki era omuzadde kati n'abeera kompero nga mu mwana wange abantu somero g'Entebbe gaagwa n'amutwala esseeta ne babafulumya kaakati wano ebirungi byonna babijje ku Entebbe olowooza tunajjawo obukugu bajja kuleeta mwana eyasomera Namagunga yajja okujja ate akole wano mu CAA eyasomera ekyambogo omulala ow'etteeso yajja okujja asomera wano so si products z'Entebbe okiraba so kati n'osanga nti embeera efaanana bweti mbi something has to be done mu Entebbe muno amasomero gano bannange gaddemu ate mpulira era n'ebyensasula abamu n'ebyensula bibi omusomesa agenda n'agamba eno embeera ero sijja kugibeeramu batulaba tukyalina Mumbejja Nassuna Kayondo atunyumiza status ya Entebbe yenga bwagiraba nalwaki azze wabaddewo generations ezize politically ezimu neziwangula ezimu nezigezaagezaako ezimu nezifairinga ezimu nezifallinga neziramu nezirisinga right now waliwo generation ey'abavubuka bw'olaba akalulu kano akaba MP nga bwe kabadde kaleese nnyo omugijjo omupya ne waabanga nga mukulu abadde takulemberangako bw'otunuulira nti gw'ozza obuvuganyaako abavubuka banaakuwa akalulu kankuddemu bwe nti tiye abavubuka bajja kumpa akalulu
Okay. Kati mbuze ekibuuzo ekirala. Olina nteekateeka ki okukukumba akalulu ako? Okukumba akalulu. Muvubuka. Siri muvubuka, ekyo kyo kituufu. Kubanga we nkugambidde nti mbuze ekibuuzo ekirala. Mbadde ndowooza ogenda kumbuuza nti lwaki olowooza nti abavubuka banaakuwa kaki akalulu. Ekisoogedde ddala ntambulira mu agenda oba kwegamba nzikiriza embracing ideology n'agenda ey'omwami yandibadde nga yenna nnyini kwolesebwa kuno ba visionary omwami Kyagulanyi nti nze najja embracing. Kaakati abavubuka nze kyembalabyeko basanyukira nnyo omuntu kasita abeera nti alinga bo era agezaako okwidentifyinga nabo kirungi kubanga olwedde era nkirabyeko abavubuka bagamba nti tugenda kuwa akalulu kubanga tukulabanga maama ekyo kimu. Then nation ne bagamba ate ojjidde mu ndowooza eyamuvubuka munnaffe gye yaleeta eyamuvubuka munnaabwe ekitegeeza oli wamu naffe ekyo kisanyusa abaki abavubuka kubanga ate era bw'okiza the other way round singa mbadde muvubuka nga nzijidde ku ndowooza endala etasanyusiza abavubuka bandimpadde akalulu ne bwe nandibadde nga ndi muvubuka era nawe kyandiganye era naawe kyandiganye. Kaakati nze nange mu bukulu bwange okuzzayo ku kiki ogambye nti generations come and go nze ekibanga ekintu ekyo nkirabye naye ndaba nti abantu batera nnyo okukkiririza mu bantu be bafaananya oba emyaka oba kale endowooza ekyo oba nga tokirina teri ajja kugoberera. Kati weeva eno eriwo nga bwe tugirabye ey'abavubuka kubanga bangi ze abantu ab'emyaka gyange batono nnyo kati abasobola okunnonda. Abamu baafa, abalala baabikoowa, baasenguka tebamanyira kumanya nti oba neesimbyewo okiraba. Naye ate bo abavubuka olw'okuba nti most of them bakyalina mu maka g'abazadde baabwe tebannaba kukyusa adresi tebannawasa tebannakolako tebannamigratinga bakyali wamu era ogenda okulaba yine home kati banze mbadde ngenda noonya akalulu maama n'akugamba nti ofunye omukisa muno omwanga olinamu obululu 8 nga baana bakyali kubanga jjukira ate ekiseera ekya lockdown kino kituwadde omukisa nti abaana mu maka babadde wamu. Kati gwe nga ogenda okubala nogamba wali nfunawo obusatu biki obululu obwo buki bungi so nga ate kibadde kizibu nnyo okusanga amaka nti mulimu abakadde 5 bonna bali wamu mu nnyumba yaabwe bavubuka so kati ekyo nekiyingiza nengamba nti ebintu bino ebya politics wabeerawo season omuntu wajja okuyitiramu ne watajja kuyitiramu. Eno season eno gye tulimu eno ey'abaana bano abavubuka kyangu nnyo omuntu okuwangula akalulu bw'obanga webale nnyo. Naye ate season eno eddako abaana bano nga bakuzeemu abaana bagenda kutandika okwezuula akalulu kajja kendeera nze nakyajjabira ku reform agenda bwe twasooka ne tujja ne vibe ey'amaanyi ku Dr. Kizza Besigye twali b'amaanyi nnyo mu 2001 kati 2006 abaana ne batandika okwezuula abamu ne bagenda mu NRM ne bagenda mu DP olukiraba akalulu nti kasalika kati Kawuma yagenda mu DP nesigala mu reform agenda abalala ne bagenda gye bagenze okiraba tugenda okutuuka mu 2010 oba 2011 era nga kwongedde okusalika olwo buli omu atandise okwezuula n'amanya wano kyekijja okumpisaamu ekyo kyekikyusa akalulu njagala okutegeeza ebintu bino tebisobola kugenda bwe biti era nze njagala okutegeeza abanaalonda omumbejja ono wano olwaleero bwe tunaatuukira 2010 omwana nonze nga 20 years in 2026 ajja kubeera nga alinga 26 years kati naye ajja kwagala okwesimba ate kuki oyo anaakuwa akalulu okiraba kati naye abaera akamandinga banna abalala nange nkoze eki nzize kyobudde olabye ebikyusa kaki akalulu kati bwe tunuulira ne president waffe abadde atufuga president Museveni buli after 5 years akalulu ke kakyuka buli gye kagenda kongera kukendeera ate ku mulundi guno reliably batugamba nti keyongere ne kakendeera nnyo naye ffe tulina kugenda nti electoral commission kyeyakoze eki so kyekyo bwe kityo kyenza okugamba so kati nzikiriza season eno abavubuka bakyali mu mayumba gaabwe bagenda kumpa mu mbejja kubanga tebannabanda bokwesalirawo. Lwaki tewaddayo kukya wali ogaziye kati bw'obonga obugaziye experience gaziye political ensyo girabye lwaki twagenda kukya woman MP lwaki kya meya ojovuganye abantu babiri bobadde nabo kuva mu buto political nga mukula ovuganye Kawuma ovuganye ne Kayanja kituufu lwaki tewagenda ku kifo ekirala n'obaleka? I have a feeling woman MP resembles you.
maybe kakati nze nganze ekifo ekyo nasalawo obutakiddako olw'ensonga nti kya depleting resources zange kwegamba singa nali manyikiddwa nnyo bandibadde bannangiriramu abo abali bankrupt district y'ewakiso yali nnene ate jjukira nti nali sinnaba kukula nnyo naye nga ninako enneekoleddewoko abafamire banteekamu nange nenneeteekamu bintu bingi nnyo kubanga district yo yali nnene ate era jjukira bambi n'obwavu era bwali bungi abantu basisinkana ono akusaba kino nayagala kino oyagala ki akalulu ako kankenenula nnyo naye nenzikiriza nti singa wano nkuba n'empangula sifuddeyo bwe nayingira palamenti byenfiiriddwa nja kubizzaawo bannange saayita mu kalulu ako sijja gamba nti nalwala naye neewuunya neŋŋamba nedda kansooke ntuule nina okukola okwebeezaawo ate nga ndi single mother nga nina abaana bange 3 kati mu kiseera ekyo abaana bange baali bakuze kubanga muwala wange omukulu yali agenda kumaliriza yali nursing training school mutabani wange yali Kitovu St Henry's Kitovu nga naye agenda kukola senior 6 ate nga nene muwala wange omutali Makerere College School nenda banga ddala sente zikendedde. In fact mutabani wange era yangamba nti mami kato ino kusalawo oba tunasoma oba gonobeera mu ya politics ne baba naye sigenda kudda mu ya politics n'okufuna omulimu kati tulina okubeerawo owulidde kuba kati sister wange yalina yakamotoka ke akonako ne katundibwa bambi nga bonna bataddemu naye nti yakatunda lwabo kubanga era twali tulina n'ebintu ebirala bye twali twagala okukavaringa kati ne ngamba nedda akalulu kano sidda mu politics kankole fune kyakulya kyakwambala nakwerabirira so okuba 2011 nze mbadde siddanga mu politics paka juice wano NUP reze mu people power kwegamba people power ni pressure group people power twitaga wenkyukakyuka gye nesanze tiketi yino bayimpadde era nenjikiriza kubanga nange era mu mutima gwange nali nzikiriza mu mwami Kyagulanyi totidde bado bakompeti nabo osanze mwenga obamanyi muze mugulu bamwenna sitidde naye era mbadde wakuddamu kibuuzo kyo kirino nga nti lwaki seesimba walala ku basajja bano benkuze nabo nedda eyo si ye issue kubanga nze nkubulidde nze training abakyala mu leadership ne governance era ate nga abakyala baagala nti tukoze emirimu emirala mingi nnyo naye mu power house tetuba tulabayo nnyo ku decision making tables tetubeerayo abakyala omanyi batwagayana abakyala twabadde sente mu sako n'ebiki naye nze nange njagala wali mbeere nga nange nkola decision nange nengamba guno gwe mutemu oba gwabavubuka oba guno gwabasajja oba gwaki yensonga lwaki nange nfuddeyo nze sizze kuvuganya mwami Kayanja oba kiki nedda nze ku kifo ekyo kubanga constitution enzikiriza ng'omukyala equal opportunity to both male and female abakyala fena tujje biringa tukontestinga n'abaami tusobole okubeera ntubibaabi whoever carries that day yabeera mu office yabeera mu power center era nosobola okusalawo naye era nga nkyajjukira ekyo omugenzi Dr. Sulaiman Chigu nkyangamba nti buli banakolanga decision ekunyiga nga gwe tuwa participating that is your fault kituufu bwenyigire mukale ne bwebeera nnungi oba mbi naye ngomanya nange I was part of that decision alright nga tumaliriza ng'omukyala kiki kyoteekateekedde abakyala mu Entebbe Municipality nga meya ekyo ekintu ekyo kikulu nnyo era ne bwe mbadde nnoonya kalunga bakibuuza okusookera ddala njagala okwebaza abakyala aba Entebbe Municipality kubanga abakyala bakozi waliwo maka gengezeemu ng'abakyala tebakola bambi era olaba nga alina kyayagala kyakola oba kusiika muwogo oba kabalagala abalala bangamba booza ngoye nakeera nayo nafuna amayumba ng'agaga fulaati nayoza engoye nakomawo abalala bakola mu butale ebintu bingi nnyo naye mbadde mbawa essuubi lino nti kusokera ddala nze mukyala munnamu afuuse ow'omutwe omunene gwe bagenda okukuba amayinja nvuddeyo kwegamba nesobola okuyimirirawo nga ndaba okunyigizibwa kungi kw'abakyala bakola mu katale fine naye era olaba embeera z'abakyala tezikyukako abakyala bakoze kyonna ekisoboka naye era olaba embeera yaabwe tekyukako kakati nze kyendabye mu bino byonna of course abakyala tujja kubawa nnyo ssente ng'era byonna ebibaddewo naye nze kyange kiri a bit different kyengenda okukola abakyala njagala nsooke mba interesting ebekkiririzeemu nti basobola okubeera nabo balidda basobola okubeerako n'ekyebakola ekyo kibadde kirakinga nnyo abakyala bali mu sakoze eyo naye abakyala balina amabanja mayitirivu nnyo basobole okwebeereramu that's what it means okwebeereramu kufaanana kutya have some kind of leadership era nga Dr. Sulaiman Chigu nti politics shapes our way of life
ekyo kibadde kibulamu nnyo bakyala kubanga era natuuse okwebuuza nti ne ku mulundi guno Nassuna singa sivuddeyo wabadde tewagenda kubeerayo woman mayor avaayo kubanga batya bo balowooza nti bajja kubawanga bubi babawe naye nze njagala nkikyuse nti abakyala mumuteekeddwa okuwa muwe mufunyemu amaanyi mufunye obukulembeze obwo sigaanyi kubanga nze ndabye ebintu ebisinga okukolebwa abakyala bintu bitono nnyo bya hand to mouth nze kyendabye era n'omukyala ne wabanga akola mu katale abamu babadde bafumbirayo emmere baliirawo n'abaana eka naddayo n'akola ki neyeebaka njagala tufunewo opportunity okubeera nti abakyala bano okubajja mu mbeera efaanana eyo tuba creatingirewo space ey'okulabawo opportunity y'okubeera nti basobola okubeera involved mu leadership beekolere ku nsonga zaabwe tekigenda kubeera kya lunaku lumu kubanga nze nkirabye kyekyayamba abakyala b'e Ghana kyekigenda okuyamba abakyala ba South Sudan kubanga nabike Juba bakola batya bagenda abakyala ne batandika okuba interesting mu leadership okubajjamu okulowooza nga bino nti we always bijja saako kuŋŋaanya ssente era cash round yagundi ebyo tetubiganye ebyo gye bava abakyala beezuule bamanyi nti nange nsobola okubeera ne kamaani mu kintu ekifaanana bwe kiti nenkikola ne bankwasa obuvunaanyizibwa obwo omukyala bakukwasa obuvunaanyizibwa obugusa twabadde kabinkano yesterday ngamba nti ffe abakyala kumpi buli nnyukuta yonna mu luzungu erina kyetegeeza w women are workers mu nsi yonna abakazi banaye bakola bw'olaba ebuyindi abakyala balima abakyala the milk cattle they do so many things abakyala bali ba organizer balungi otunulira ku functions ne bwe lubeera lumbe ne bigabeera maka gaabwe abakyala babikola omukyala watali organization nawe oli mwami okimanyi ennyumba oyinza okudda nga ekutabudde gwe nga kukyala akuleseebwa onogamba nange oba ono yagenda ali ddadi naye bwajja ne wabeerawo organization ey'ebintu ne order then olaba nti abakyala babeera ba manager balungi omukyala bw'omukwasa ssente she's accountable omukyala ajja kuleeta results abakyala bali result oriented naye bino byonna bawe leadership ekyo bajja kimanya obuvunaanyizibwa bwabwe mukiraba then yaffe eri nga era nabagamba era nja kwongera maaso okukyogera abakyala ba entrepreneur b'amaanyi tunulira mu music industry abakyala gye bali bw'otunulira eno mu business eno mu kikuubo oluddawo abakyala gye bali basobola okukola buli kimu kyonna ne basobola okuyitimuka then ate era ba nation builders yeyo end women abakyala ffe tuzimbye eggwanga kubanga ogenda n'otunula national GDP ebyo nga bwe mubyogera byonna naye nze nzirayo ne ntunulira omukyala oyo atunda muwogo atunda mu katale atunda contribution yaabwe eyo yonna eggwanga kwe lizimbidde n'olaba ekintu ekinene nga kivudde mu bantu abatono bakwata obukumbi bwabwe obutono ne bagenda ne balima obulidde yes so kakati nze njagala abakyala tubawe special recognition yadde ye abalowooza nti atunda muwogo oba she can be a leader kyovudde olaba olwaleero Nassuna omugugu n'ogwetisezzuka because there is no other woman mu race singa wabaddeyo omukyala omulala abantu bandi compare nze Nassuna n'omulala ani gwe tuwa okiraba naye kakati mu race it's one woman against four men oba four men against one woman naye nga ngamba nti abantu bandi wadde omukyala ono nze kubanga nze nkimanyi power center eri yeetaagamu omukyala this time round okukyusa ebintu bingi nnyo okuyamba abakyala akasembayo abanantebe bw'oyagalamu akalulu oba kaki obusembayo bona basikiriza baddala batiikinge ambuleera nga batuuse ku kifo kya mmeeya ensonga eyo nkulu nnyo bannantebe abandaba era bampuliriza ekyamazima ebiseera bigere bye tusigazaayo mugenda kulonda ngenda kusomeza 25 mmeeya Entebbe bagitunulidde nnyo abantu bategedde nti race erimu omukyalo omu abaami bali mu 5 naye njagala mbabuulire ebigambo bino nti bw'olonda omukyala tosobola kwejjusa Entebbe nga weetuuse wano wetuli yeetaaga omukyala agirongoose nga bwewandilabye Entebbe eno kwentudde bw'oba tonnaba kugiyonja tosobola gituulako omukyala ono mumuteeke ku ntebe eyo nze nga bwe mundaba ndi omukyala ayagala ebintu ebirungi njagala abantu njagala ebintu ebiyonjo mutunulira abasajja bano bonna ebiseera ebisinga abasajja babeera mu ntalo era muze muziwulire era muziraba mu ntebe n'ababadde ku kabinkano buli musajja alina kyamanyi ku musajja munne naye neebaza Katonda nabadde nninzi nange bansongemu ennini tibwali n'omu yansonzemu ekitegeeza ndi mukyala mulungi nyinza okubeera nga situukiridde naye nga nsobola okubaweereza mumpa omukisa mbaweereze mumpa akalulu mukanjire nga kangi nnyo ennaku z'omwezi nga 25 kubanga nze mmanyi nti Nassuna bw'anaawangula mu Entebbe
buno obuwanguzi bujja kubeera nga bw'abantu yeyo gye tuyita people power. Ate people power bwe beewangudde kiba kitegeeza nti National Unity Platform ewangudde kubanga abantu mwena mujja kubeera nga munnonzi. Bannange munnonde era nange mbaagala nnyo. Kirungi nnyo. Maliriza ng'obajjukiza miramu ki kw'otambulidde kuba basinzira waliwo oli agamba nti nze wenyingira mu ofiisi ngenda kulembeza nnyo obulimi, wenyingira mu ofiisi ngenda kulembeza nnyo abavuzi ba boda, wenyingira mu ofiisi miramu ki kw'otambulidde kuba baba bagumira? Njagala bagumire ku bintu bisatu. Ekisookedde ddala nze ng'omukyala ekinyize nnyo wano mu Entebbe okulaba nti Entebbe yaffe tekyatunyumira nga bwe twala obukyafu bungi nnyo. Njagala ekibuga kino kibeere clean. Entebbe must be clean and green. Entebbe yaffeddewo. Then n'ekintu ekyokubiri njagala abantu ba Entebbe beeyagalire mu mirimu gyabwe gye bakola basobole okufunamu ekyo. Nja kikola nnyo okulaba nti abakyala basobola okukola bakola, abavubuka basobola okukola bakola, era n'abakadde waliyo abakadde nga bakyasobola ddala okwekolera emirimu gyabwe. Then ate era n'ekyokusatu oba n'ekyokuna, amasomero gannuma nnyo mwe twasomera. Bannange waliyo omuzadde oyo ye nga tajja kufunako omukisa kutwala mwana kusomerako seeta. Bannange Entebbe njagala okulaba amasomero gaffe agaaliwo model schools nti gaddawo. Gayinza obutaddirawo ddala 10 ku kinnaakyo naye at least gakoliko improvement. Amasomero gaffe gano bannange gaddewo, abaana baffe basomere mu masomero ago bageeyagaliremu. Then n'ekisembayo obujjanjabi mu Entebbe bannange eddagala nga liri expensive. Amalwaliro gaffe ge tulina referral hospital yaffe yafuuka ya covid. Bw'oba nga tolina ssente kugendako mu pharmacy oba kale mu kadrug shop omuntu afa. Bannange njagala okulaba nti ensonga eyo health center zaffe tuzifuna mu Entebbe nga tetunnaba kugenda mu site. Kale tunaazimbirako ekyo ne bwe tunaafuna site, naye ate era kyemmanyi ku kya site ekula okusinziira ku ebyo bye tunaaba tutaddewo n'abalala ku bajja okulabira ddala nti waliwo omulama wano katweyongere tuteekemu ekibuga kigazibwe abantu bakifunemu. Webale nnyo. Tubadde nawo mu mbejja Nassuna Eyesimbyewo mu Entebbe okuddukanya Entebbe nga mmeeya 2021 2026. Mbagaliza okulonda okulungi, mulonde n'eddembe. Teweerabira bw'oba togenze nga teweesitukiddemu n'ogenda gwe kennyini teri agenda kulondera kubanga ojja kuba wejjusa nga abaagenze okulonda balonze oyo gw'otayagala. Sikulinako buzibu ndowooza naye tolinako buzibu. Subscribinga, likinga, weereza muno link enagirabe. Mwebale nnyo mwebale ddala. Bannantebbe mbagala nnyo. ZDJ Senior B Remix Z manyi ga mugonko kamera. Mwebale.